Alright, kale nkwaniza ku the inside out eya leero nga bulijjo nze Simon Muyanga Lutaya njagala okwebaza obubaka bwammwe bwe mutuweereza bulijjo naddala obubaka bwe mwaweza nga musiima mwami Abdunol Kyamundu Sentongo olwa enteesa nga tuleetenga abasajja abalimu ensa aboogera ebyamagezi leero kati wega nti ate obanga omutabani yakola leero nsitudde munene Haji Asuman Basalirwa president wa Jema member wa parliament wa Bugiri municipality leader ate munnamateeka era mu parliament sebo kusanyuka. Amina. Ndi musanyufu nnyo ate okubeerako wano olwaleero ng'era njagala kwebaza ndi omu ku abo abagoberera puroguramu zizo wonna gye mba ndi oba ndi Bugiri oba ndi Buwarabu bweri bangobayo nga bw'omanyi oba ndi wange wa namba emu oba namba bbiri yonna gye mbeera ndi olina ebisiibwa bingi Asumani you member of parliament oli munnamateeka oli ki ninnakuwulira nga osawa gurepingira akafo baatugobye nga Jema n'okwetugobye ate nnakulabula nga tolenga nayo kimanyi ekintu kyewakoze ekyetteeka ly'ebisiyaga okirimu wekka banno tekibafevalinga ne bagoba mu shadow cabinet. What do you lose there? Naye sooka otereezeemu ekigambo sawa gurepingi okaabira akafu wampulirako bannamule bakutabye nga ngugamba ze sifaayo oba tebantaddeemu ze sifaayo ndi gumu ku kye nnakola. Nedda sikolangako statement yonna egamba nti ndi mu kusawa gurepinga because that's not me. Gwe Simon okimanyi bulungi nti ensonga n'okubeera obubeezi MP yes kyajja tugambe as a consequence ebifo tekibeerangako primary motivation yaffe kubeera mu struggle otherwise n'omukisa ogw'okubeera minister nagwo nali nagwo dda mwaka gwa 2000 ng'okimanyi bulungi mayanko onalaba Kirunda kiva ejjinja Allah musaasire gyali ojjukira ne ku Victoria Pate yange yali omugenyi omukulu e Bugiri yagezaako ne bigaana anti wange former vice president Specioza Wandera Kazibwe nga tuli ebudwege tutudde bwe tuti mu sitting room tuli emmere ebyako egyo so oli bwakugamba nti Basalirwa akaabira akafu aba alimbye kuba sikikolangako statement gye nakola yali emu nti omuntu abeera n'ensonga ze okuteeka mu kifo ate era abeera n'ensonga ze okukugjamu kuba mwe bannamawulire mwali mumbuuza lwaki banzigyeko ne mugamba naye ekyo si kyange kyoli yanzigyeko exactly gwoba obuuza lwaki naye bannamawulire babuuza bulijjo nti wawulira otya nga bakuggyeko bwe nawulira nga bantaddeko era bwe nawulira nga banzigyeko that cannot be true. Anti kakati you simply say the happiness you had nga bakutaddeko is the happiness you had of you ask me why in both circumstances I was proud. I was proud. You are a victor in the first one and a loser in the last one. No, in both circumstances I was proud. Who's lwaki gomanyi kyekitegeeza okubeera vice chairperson wa public accounts committee no serving emyaka 2 kitundu novaako nga tolina sikando omanyi kyekitegeeza ndowooza kati otegedde kyongamba I understand. Yes
understand. Ne wali I was proud nti nali mpeereddwa obuvunaanyizibwa obunene. It also takes a profile to put you there. Ne wano nti nali proud nti msavinze emyaka 2.5 njivuddemu nga siina sikando. True that. Okitegeera? Ekyokubiri why I was proud nti njagala ogenda otunuulire mu records za parliament. Emyaka 2.5 egyo nze nakiyaringanga paaka wadde nali deputy. True that. Lwaki? Mukama wange ow'ekitiibwa Sseggona bambi abadde n'omwana nga mulwadde nga ali Buyindi, ali Nairobi, ali wano. Era namugamba nti nedda obulamu bw'omwana waffe kikulu nja kubeerawo. Era nga ngamba kati ngenze nti atofaayo nze nja kukola ki? Nze mwennyini nga nyimiriza emirimu egyange otuukirize eddibu lya mukama wange. Kyoba okitegeeza. Kakati ekyokusatu mu accountability committees zonna Kosase, Park local government. Wobeera olimbidde weewano. You were proud. Those are achievements. One would imagine that you would be simply elevated to become full chairman of the committee or serve elsewhere. Instead, you were completely dropped. Ati kakati ekyo kye mbadde nkugamba kati ati kibuuza nze. Obeera unfair. The appointing authority. In his appraisal, he deserved to be dropped. Kati tokibuuza nze. Okay. So the pride is that ntambula with my head high. Scandal free? Yes. And you did the job. Exactly. You found the reports? Yes. So you did your part. Exactly. So I am proud. It is success. Success says do your part. God will do his. Ekyokusatu nti ffe mu palamenti siruddeeyo nnyo naye neetwala nga abaddeyoko. Siruddeeyo nnyo naye kakati omuntu aziridde mu bigere ow'ekitiibwa Namugga mupya mu palamenti kati kituwa opportunity n'abalala bajje basaavingeko ate ng'eyo ebadde enkola yaffe era puroguramu yaffe ffe situkkirizangako muntu kubeera mu kifo mpaka kyova olaba situkkaanya na mwami Museveni kulowooza nti ye yekka yasobola okukola ki okubeerawo. So ekyo nakyo muganda wange kinfuula proud. So statement gy'okoze nti nali awo nga nkabira si ntuufu sikyogerangako anywhere. As a matter of fact nali grateful. Nebaza olw'obuvunaanyizibwa obwampeebwa emyaka 2.5 era nenebaza Katonda eyansobozesa okukola ki okuweereza mu budde obwo era n'obukulembeze obupya mukama waffe ow'ekitiibwa Joel Ssenyonyi nemuweereza message nga muyozaayoza era nga mugamba nti tuli beeteefuteefu okukolagana naye nga mukama waffe omupya. As a matter of fact, kuyingira yakolako ne Mathias Mpuuga. Let's start from there. Evaluate him. Kakati Mathias Mpuuga is Mathias Mpuuga. Omanyi mwami Simon Muyanga Lutaya mwe mwagala abantu babeere kye batali. Okitegera? Mwagala abantu babeere kye. Kakati kankubuulire kiriza obagana Mathias Mpuuga is a diplomat. He is a diplomat. Yes. He is a gentleman. Is a diplomat, is a gentleman. True. Kati tosobola mukozesa kintu kiri wabweru w'ebyo. Because that is him. Ekisooka tajja kisobola. Tajja kisobola. Ekyokubiri ne bw'anaagezaako ajja kubeera mu pretense. Ng'akola kyatali. Okitegeera? True. N'olwekyo Mathias Mpuuga ebbanga lye yamala nga atukulembera yatukulembera bulungi.
awali wetagisa okangula ku ddoboozi ng'alikangula awali wetagisa okuteesa ng'ateesa awali wetagisa okwebuuza ku banne ng'akola ki tukitegeera sirowoozaayo bulunaku n'olumu bwe ruti Mathias Mpuuga bwe yakola statement mu parliament nga lopu nga takonsultinze bawipsi ba bibiina teruliyo. He was that consultative. Very consultative. Ate kugamba nga agenda n'asoma statement yawo n'owuliramu ideas zewamuwadde and you feel very proud. Nga teyazinyoomye yazireese nga bwazimuwadde ng'ayita bapate whips n'abagamba tuyina statement eno tukole ki nze ngamba bwenti so attributes ezo. So you take collective responsibility that in performance ya Mpuuga whichever evaluation we have you were a part of. Very much. Very good. And I share his success. I even share his shortcomings. The public perception is that Mpuuga katwala Mpuuga ng'ekisanja kye the Mpuuga era as leader of opposition was a weak one that retarded the struggle because he was too soft and sympathetic to the regime and you said you were a part of his story. Quarrel with that fact. How? Nze mpanyi for evidence. Very soft. How? You were not hard on the regime. How? There were no activities we expected. The countrywide activities. How is that for law? Kati ate ebibiina by'obufuzi ebiri ku opposition bikole ki outside parliament? You mean omulimu gwa lopu gukoma mu parliament? Why tusuubira vibe? Nedda kubuuzizza. Kati kankubuuzi. Omanyi obuzibu bwe nnina nammwe ate nammwe kati gwe representative waba. Yes. And they agree entirely. Obuzibu bwe nnina nammwe mukola statements nga temumanyi mateeka kye gagamba. Ye problem gye nsiza okubeera nammwe. Kakati nze bwe nkubuuza nti rules of procedure zoogera ku roolu za lopu ziri ki? Era nze bw'oba okola judgment ku lopu yenna oba mwami Mpuuga oba mukama waffe aliwo kati Jawulo Ssenyonyi njagala osooka obuuze nti omulimu gwa lopu guli ki? Nga tonnaba kwogera bintu birala. Kuba omulimu gwa lopu ogujja mu constitution n'ogutwala mu administration of parliament act n'oguza mu rules of procedure ezivuga parliament very consistent. Kati gukomaawo ate nkubuuzizza nti buli lw'oyagala okigaziya nkubuuza okijjawa. So outside the parliament, what do we expect from a law outside the parliament? Ati outside parliament, that's extra. Kati kankubuuze gwe nze naawe twesimbyewo ku MP. Gwe omulimu gw'MP togimanyi? Ngimanyi. Gye tukola mu constituency? Mugatamu okuziika n'oku... Siko batupimira? Yes. Is it written in the constitution? Not at all. Exactly. Kakati gwe nga mwami Simon Muyanga Lutaaya nja kubeera nnyo disappointed naawe ng'otandika okuŋŋamba nti Basalirwa oyo taziika temumuwa MP. Nja kubeera very disappointed. Omulimu gwa leader of opposition is to keep government in check. Ekitegeera kiba kitegeeza nti government bw'ereeta statement tugiddamu, bw'ereeta budget ne tugiddamu, bw'ereeta program ne tugiddamu. Ekitegeera naye okay tusukkeko awo tiwamulaba ng'akola countrywide oversight visits. Lwaki? Because his activity was not good for government. Yali mu lulimi lwammwe yali erabisa. Yali erabisa government. Si lwe lumwogera mu yali ebalabisa. Tunuulira ku missing persons. Tiyatukulembera emirundi 3 ne tukola boycott. N'olwayo temufunanga kituufu. Tezaali impactful. Message tiyagenda bweru. Yagenda. Kakati bw'ogamba
nti yali soft nkubuuza how ogamba nti yali failed mu public nkubuuza ate those nationwide tours ezaleetera gavumenti okufulumya fatwa eno fe mu ba foot soldiers tulowooza nti yakonya struggle yakonya kati nga mwakonya gwe naye mwakonya struggle ati nkubuuzizza never felt the vibe outside nenkuwa how we did it kati nze kyanandibadde nsuubira gwe okuŋŋamba nti nationwide tours tezalina makulu ate kyeŋŋamba kati twevaluatinga byeyakola kati bw'ogamba nti tewali vibe nationwide tours oba ozikakanyiza. The most impactful of all is about missing persons because up to today, government has failed to frame a satisfactory answer on that one. Bona nzija ku kamera nja kubuulira n'ebirala ku nsonga eyo missing persons. Naye kankikugambe gw'omanyi nga gavumenti yegayirira mate yeve ku order paper kuba mpaka kati gavumenti teyina answer ku missing persons teyina era buli government official gwobuuza ku missing persons buli omu alina answer yiye. But are there missing persons? They are now there. That have found it? They are there. Do you have their identities? Everything is there. Moreover on record. Kuba nagenda ne mbabuuza mu parliament mugamba nti tulimba tewali bantu bawambibwa ekitegeera okuwa longo information eri government authorities musango mutuvunaane era nkuwa nawe challenge one mutuvunaane. It is true. Mutuvunaane. So where are these missing persons? We don't know. Asuman, is it true that in our country people go missing and unaccounted for? What is their fate? Because when namu mwekala kase mirundi ati kakati ekyomukisa omulungi nalabyeko mu mabegaawo ensonga bazitute mu kooti oba oli awo katulinde kooti kyenakola ki kyenasalawo. As a lawyer, is that a cure? Ati lyekkuba ettuufu kubanze buli lwokwata ekkuba ettuufu nkusanyukirako. Oba oyawukanye ne mwami Museveni ne banne mu 1981 mu kifo kyogenda mu kooti bagenda mu nsiko. Ate by the way abantu tebakimanyi nti mwami Museveni yagenda mu kooti mu 1980. Yagenda mu kooti? Allahu Akbar. Mwami Museveni ne UPM bawaaba omusango ogw'obululu mu 1980. Ekyo nakyo kankikubuulira. Nobody has ever said that. Ati temumanyi. Even him as yes. He went to court. Omanyi lwaki takyogera? Kooti yali tenabamuwa lunaku lwa kutandika kuwulira musango n'agenda mu nsiko. Kati bwakyogera ajja kulabika ng'omuntu ali impatient oba atarespecting a court process. He filed an election in 1980. Mwami Museveni ne UPM bafilinga omusango mu high court ogukyalenjinga akalulu ka 1980. Omusango ne bagutapasuubinga. I can learn that from you. I'm happy you have told me. They never talk about that. Ate bakimanyi. They tried the court processes. They went to court and they filed a petition. A case. Tebalinda court. Ne baddukira mu nsiko. Kakati mwami Simon nze bwembeera n'obutakanya naawe oba webaweerawo ensonga n'ogenda mu kooti nze ngamba nti amiina agenze mu kkubo ettuufu. Kuba options ziri ki bw'oba togenze mu kooti? What are the options? Kukosa gakawunga anake. So ensonga eyo naye kyenjagala okusaba bannaffe mu gavumenti naye ekyomukisa omulungi ze buli kyenjogera wano ne mu parliament nkyogera. Yes, a good thing with you. Yes. You are consistent. Very.
buli platform gyenfuna nagamba omanyi nze maama wange ero si wanu chairperson naye okay naye aluddeko which is not good yava mwarasi akatambi ngenda kamutuusiza nikamutuusiza maama wange ajja atyami nayisa abiri mukobere edda nga baba nakwata omuntu ku kyalo nalabanga nga bajja ewa maama nga bamutegeeza alasi tudye kugema ono nga nowa defense bamutegeeza kitegeera bwe baba nga polisi ya walala OCCID OC station bonna bakola ki babategeeza especially nga bakajja bamwenda LCC abantu omwenda was good kakati era nga erosi ono nga bamubuulira gye bakututte ne lwaki bakukutte okitegeera kati bwe bananyini muntu ne mumanya nti omuntu waffe bamututte mu kifo gundi mu nsonga gundi kakati saawa zino babivaako exactly kyetubabuuza kuba nababuuza nti kizibu ki kyemuyina okukwata omuntu okusinziira nga ssemateeka bweyogera kuba ssemateeka eyogera bintu bitono nnyo bw'oba oza okukwata mwami Muyanga Lutaaya okusookera ddala identify yourself nze Kopolo Basalirwa okitegeera okuva ku polisi yegundi yes nzize kukwata kuba oteeberezebwa kuba that level oba oteeberezebwa okuzza omusango gundi okitegeera era nkutwala naye tegeezaako abantu eyo semateeka that's what the law says that's what the constitution says kakati bwogamba nti oke tewali buzibu tugende toli suppose nakuteekebwako mpingo oba kwatibwa jeke okitegeera atoli supposed akozeseeko force reasonable force it is a force okitegeera force eyo esinziira ku reaction yo your response to the order bw'ojjayo ekiso for example onkwatira ki ng'omusajja alaba ogenda kukola ki ayina obuyinza okukubawa n'essasi okitegeera to demobilize you to disable you. You are speaking legalistic, but criminally speaking, tulina kati emisango gy'ekitujju. Bwe tugamba Asuman nti tukutwala, ne Muyanga ono asigaddaga nti okay batutta Asuman ng'ate tukimanyi ffenna baddako ku nze. That's why we leave it there. Osigale nga tomanyi we lwakututte so that we are able to get you. Ati kaakati mu mbeera yonna gavumenti oba amateeka gawa poliisi obuyinza bugazi mu mbeera yonna naye babanga bwe bajja okukwata ayina emmundu amateeka gakkiriza abapoliisi okumukuba amasasi bwagezaako naye okukola ki okuresistinga oba okukozesa emmundu kati ekyo bwe baba bamaze okukikola nga bakukutte bateekwa kutwala mu kifo kikirizibwa mu mateeka kusibibwamu bantu. We investigate terrorism secularly because of its sophisticated nature. Ekyo kiri wabweru w'amateeka. Constitution tegambangako nti terrorism baginoonyereza secularly because it's outside, I mean because of it. Tekiriyo. It's sophisticated. Yes. It's sophisticated. Nagamba mu parliament nti kati olaba ekya 48 hour rule. Yes. Nagamba General David Muhoozi, si state minister wa internal affairs. Yes. Kufulo. Nagamba bwe bubange essaawa 48 zibakalubiriza muyina numbers nga NRM mujje wano mu parliament mugambe nti twagala weeks 2 and they can pass. Yes.
nagamba kati oli mukututega nti nedda kuba era kyemukola. It is a practical way. Yes, kyemukola. Instead of imprisoning somebody for illegally 2 years. Yes. Nga bwe munoonyereza. Yes. Setumukute. Simon omanyi nga eruzira eyo eriyo abantu abali ku limandi emyaka 10. Mukama wange nali nabo mukomera. Myaka 12. Waliwo 38. What why? Somebody told me to onaku Museveni yajja baamukwata. What why? Court is there. Yes, but why? So n'olwekyo obuuziza ekintu kya missing persons abantu gye bali nga tebamanyi mayitire gaabwe abaabuzibwawo naye nga gavumenti either nayo temanyi we bali oba ng'emanyi naye nga teyagala kukola ki kwogera we bali. Ensonga eyo mwami Mpuuga yatukulembera bulungi nnyo mu kugirondoola. Era kye mwasinga okukola from now an observer's perspective nti you came with the evidence, the name of the person, the day he suspected to have been arrested, families yenga mwayogedde naye. It was easy to trace that we are talking about Muyanga Lutayo, and that's how you can hold government. So n'olwekyo nze bw'ŋŋamba nti ebyo byonna bwe fuutu soldier tewabiraba siwali viable kati simanyi kyoba oyagala simanyi kyoba okola ki naye bw'oba omusuubira nti wali oyagala alinnya emmeeza it's not Mpuuga tabisobola kulinnya ku mmeeza. bw'oba olowooza nti wali oyagala akwata ettaayi tabisobola. Ate bwe kibanga kyetagisa mu struggle. Kati omulala akikole. Mwami Ssemujju oyo Nganda yatugamba nti lwaki nze saagala kubeera mukulembeze ku level eyo yakulembera abantu nti kubazi bukyetagisa okulinnya emmeeza nkola ki ninnya naye ate saagala mukulembeze wange yakikole. Simanyi bwekikitegeera. Inawe wazinga agamba nti waliwo bye tutakkiriza bakulembeze baffe kola wadde nga ffe abali wansi tusobola obikola. Gobeera mu kalulu tolinayo bisajja byeyo bivuma abantu naye nga gwoyinza okuvuma naye okireka nekimukuvumira n'otunula eno bwoti n'okyebazanga buzinti ekyoyo omusobola. That is it. So kakati yeyo nature. Then you betrayed Mpuuga because temwayamba kunnyonnyola public kumutegeera. Public emulabanga yali omugonvu. Nedda. In fact wootabadde ng'oli ebweru n'erinnya lyavaayo nti alabika oyo ndya nabo. Mpuuga alabika is in the system because he was too humble. Naye kaakati ate ekyo nakyo oyogedde kya bwereere. Nabuuza ekibuuzo mu byafaayo bya opposition ani gwe batagambangako nti ndya nabo gwe mumbuulire. At one point in time mumbuulire. Buli omu bwe tumuyita mumbuulire taliyo. Buli gwe basula tugamba ndya nabo. Kwaziga Nandula Mafaabi ng'amalizaga nti abadde afuuse. Nedda bw'osanga omuntu ng'akunnyonnyola engeri Besigye gy'akolagana ne Museveni okwata ku mutwe bw'oti ng'oli annyonnyola ng'oli ku situiti okwo andi oli munne nnyo bali be bamu. You don't know the same people. So really nze oli bw'agamba nti oyo ndya nabo nga statement njiwulidde emyaka 3 nze nga aludde mu struggle. That's nonsense. In fact nawe oli ndya nabo. Nawe oli ndya nabo because Museveni gwe yakozesa okuyisa ekintu ky'ekisiyagga olya nabo. Oli omwabuza lwaki ono wajjema not anybody. Kakati and you can get of government support. No, kakati kyali very simple. Gwe bw'oba wali tokiwagira walina eddembe. Kufulo kyovola I have respect for folks Odoi. Teyavaayo n'agamba no. He refused. Gwe bw'oba ogamba nti baakozesa Basalirwa gwe lwaki wakiwagira anti wandivuddeyo ku fulo n'ogamba no. Mwami Museveni ali mukozesa Basalirwa kuleeta tteeka situjja liwagira. Because in an unprecedented manner you met Museveni.
Yes. Mwasingana Museveni mutesa kuteeka. No, ya consultinga. Kuba bali bamulimbye. Na consultinga Basalirwa. Ati teyali public meeting. He consulted you. Teyali public meeting. Tewagiraba. Yali ya hijabu nti muyitidde mu hijabu. Nedda. Tewalaba nga yali akapapula bwati. Yes. Tewalaba. Nga ayina ebibuuzo bye mukaaga. Era bwe twatuuka n'agamba no. Njagala ono addemu ebibuuzo byange. Mukaaga yali abiwandiise. And you answered the questions. Era bwe namala okuzansa n'agamba ngenda kusayininga etteeka. Kuba by'oŋŋambye si bye baŋŋambye. Omanyi nga baali bamugambye. Mukwano gwo muba temuli mwenna. Muki? You agreed. Mwakanye mwenna kutte. No, we agreed. Yes. Not agreed. I explained and he understood. You are not supposed to agree. When you are in opposition, you are not supposed to agree in a single minute with the president. Maybe gura ya chingamba wano juzi nagani. No. Anti kakati. Omulimu gwo kulabisa. You are not supposed to agree. Anti kakati. Sagala nyo nteke mu sentences na bantu balala. I'm a little bit different. Gwe nawe kimanyi. Yes. Katika nkubuuza ekibuuzo. Legislative process etandikira wa nekomawa. Etandikira mu cabinet neddayo wa president. That's it. Musajja wo gwokyaza wano yatera okugamba nti the inside out the Asuman Asuman you are speaking a lot of legalistic language. Now I want you to speak politics. You were dropped from the shadow cabinet because of the anti-homosexuality law. Because some section felt that you went against them. Their funders were not happy. That's why you are dropped. Politics. Why to sola surviving? Wava ku mugendo. No iseteka. Mugire wakanyizibwa. Abalala bakuwa ekifo. Anti kakati nkunyonyode nti simanyi lwaki na droppingibwa. Otomanyi nsonga. Simanyi. Ate naawe oli mu speculation. Gwe kati eni ekikugamba. Gwali akikugamba. Ekyokubiri. Ate kakati gwani akikugamba. Nze njagala ekyo kive mu kamwa k'oyo eyakola decision. Sibwe. Mu mateeka gwe oli kuhiasa oli ku lugambo. Oli ku mboozi za street. Sietu. Mboozi za amalwa. Sure. Oli ku mboozi za amalwa. Gwani yakikugamba. Agwoloza laki baku dropping. Ate nkugambye kibuuze. No kibuuze bali. Kibuuze bali. Yakola obulungi bwoti. Lwaki wasuulibwa? Ate kibuuze bali. You asking the wrong party. Olinga juzi. Uliriza ya tobikiri. Biferi mbiku. Ngule bifeto. Eri wavayo nogenda mwemuke. Kati tolina kyotugamba. Nizo kunanga. Tolina kyotugamba. That's why Basalirwa. Kwa akati kankubuulize. Olaba etteeka ly'ebisiyaga ekisooka sipya. Is it new? No. Okay, yasooka okuleetebwa lyali tajetizaani. It is not new. What makes it unique and new this time round is the abnormal support that the government gave an opposition tabled bill. Like which support? When did it not support it? Okay, kankubuuze. Ufuna certificate of finance. The bill related to a private member's bill from a member of opposition is quite rare. Is it the first time? When did it happen? Where? How many bills have I brought in Parliament? How many? Tumanyi kati mwe ekizibu. Mulemeredde okunyamba. Eryo lye tumanyi. Sports magugu. Nani? Ani yagitebolinga mu Parliament? Asuman Basalirwa. Sports bill. Legal aid bill. Ani yagirete? Asuman Basalirwa. Nani? Egon Sedas. 10. Law Reform Miscellaneous Amendment Bill. Ani yagirete? Eyajjawo obnoxious provisions in Public Order Management Act. Ani yagirete?
You. But why you? Kakati. Why do you have all of that space to do all of that? No, it is my work. In another man's government. No, it is my work. You a party president of another. No, it is my work. They allow you to do that. No, it is my work. So going to bakulabisa. Because the government allowed to bring all the good things. No, so you see kankubulire. Bwe tugenda mu parliament omwo muli omu agenda mu n'ekigendererwa. Buli omu agenda mu n'ekigendererwa. What shall I be remembered for? Kuba bajja kubuuza nti gwe wali MP. So what? Hansard eriko ki ekikyo? Eriko ki ekikyo? I voted yes. Okitegeera? Bajja kubuuza. Okay. So that's your legacy. Exactly. There is a lot to your name. Yes. Kati nimukuvuga anti-counterfeit law. Anti-counterfeit. Yes, anti-counterfeit bill. Era bumper leave. Begamba che, what do you want to do? Anti-counterfeit. Mu ngeri yonna. Taata wange bwe yalwala kansa. Nali mu Cancer Institute eyo nenjogera nnyo n'abasawo ne mbabuuza nti where is the problem? Omusawo omu nannyonyola mwami Simon Muyanga Lutale counterfeits eziri muno butto gwe tukozesa eŋŋaano amakerenda ebyuma buli kimu tuli kubikolanga so si exactly. Ate okumanya nga tuli bubi nnyo kankubuulire. Olaba eŋŋano gwe walabako expiry date y'eŋŋano tebateeka wagirabako kati waliwo n'ekirala bagenda ne baleeta olive oil ng'akaddiye n'ayita emalutaawo ne bamuteekako bigundi labels ng'omupya naye ng'eri gy'ava ali expired ne bamuleeta wano. Ebyo byonna nenkola ki information nengifuna wabijjamu ebyo ate nkubuulidde experiences zetubeera nazo n'ogamba oh I think I can play some contribution. You think a law can stop that? It's the beginning. It's the beginning. Okitegeera kuba tusobola kukola ekyo in a vacuum. So osooka kuteekawo ki teeka kati kya implementation no kya addressing. Naye you cannot implement what is not there. Okay. So n'olwekyo saagala gwolowooze nti anti-homosexuality law lyetteeka lyensoose okukola ki okuleeta ate era siri erijo wagonza otya gavumenti okubanga ekuwulira nga bw'oleeta ekintu bakuwagira ate nga obavuganya? Ekibuuzo kiri nti kyendeeta kiri mu interest y'abantu kuba ne bw'oba toyagala kumpagira kati kiringa ekisiyaga. Government, did it have a choice? You tell me. Did they have a choice? The choice was not to support you. Did they have that choice? Against the people, no. Did they have that choice? No, given the population is exactly. Exactly. So now did they have a choice? Could they stand there and say, could they do so? No. There are no liberty. Kakati ovanga ku muntu ateeka government mutwabo naye taba mwangu mukatego abamwangu kakukali katego. Now I understand. Abamwangu obo beetolodde. In fact, n'onyweza if you want to know what politics is in this country, tunuulira tteeka lya Bisiyaga bw'oba otegeera politics lyaleeta buli omu. Exactly. Ate teryava wano nali wano. In fact njagala onyambe kuba neno debate njagala tugikirozing. Where did it come from? Njagala ogende ebugiri onoonya abaami aba babiri omu yeero C5 chairman w'ebugiri Kasajja Davidson
omulala mwami musuubuzi bamuyita Kagere Saidi. You talk about Kagere Saidi every time. Anti twali ku mukolo abaami abo ababiri twali ku mukolo ne bakwata omuzindaalo ne boogera ebigambo bino basalirwa Parliament mu bisiiza amateeka mangi mutuyambe ni ku nsonga y'ebisiyaga bituli bubi bozitu ate what Kagere Saidi ne Kasajja David LC5 chairperson ne njaga nkusaba ogendo banone the source of that law. They are the ones who motivated me. Bali ku mukolo omukolo nagongo ogere yali graduation party ya mwami Mande Mukose, a very prominent businessman in Bujiri. Abaana be 8 bali ba graduates n'atuyita ku mukolo owekitiibwa Kasule Lumumba yali omugenyi omukulu bemupi baaliwo akamba owewa imwene namutumba eyo akamba was there at that function. Honorable Taka was at that function. Kasule Lumumba was the chief guest. And you picked it up seriously. Those two, I want you to go and look for them. I need to look for them. Yes. I need to look for them. Yes. We have been looking for where did the problem come from. Exactly. We need to get to them. So that this was not a problem anyway. So that this era nakuwulira waliwo wali nenjagala okuyingira mu studio nga ndaba ogamba is this the biggest problem Was it anywhere? Yes. Ngamba naye nonga siye muyanga lutaya gwemanyi ensonga ziri bbiri nnyo zewandisappointingamu engeri gye wakwatamu ensonga y'owekitiibwa Namuganza n'engeri gye wakwatamu ensonga y'ebisiyaga. I was very disappointed with you. Inside out ne Asuman Basalirwa eyo party ensonga tugimaliriza nze Simon Muyanga Lutaya.